kubanga benale mbalabiddwako nga bazzaayo bukadde 2 ziri ezaabaweebwa kyokka ebibuuzo ne bitandika okujja nti lwaki kaakati bazzaayo bangi ate kumukumo waliwo n'abagambye nti bazzaayo bw'etaano bwokka ate nga bupya palamenti ye10 mwekoze ebintu kyali gweyo palamenti naye abaka ba NRM bo babawadde buli omu obukadde 8 bazzeeyoko obukadde 2 eri mpozi bwe baali bakozesezza 2 beekubeko enfuufu n'okutereeza constituency abannamawulire abagusakira mpozi mu palamenti buli omu bamuwadde emitwalo 10 ogusirika wawalalalala. President Museveni asuubirwa olunaku olwaleero ssaawa 2 ez'akawungeezi kiyite ekiro kyokka buli omu alindirira nga bw'awaniridde omutima kikyagenda okuba nga ayogera twongerayo oba tujja ku lockdown suubira okuba nga ayongerayo kubanga abalwadde kati tulina 227 omunaku alabye wayawowe era bwetwogera ku nsonga eyo abalwadde abasinga bayitira mu turere eri ku booda zaffe wetwogerera bandino pulezidenti awadde ekiragiro buli muntu ayingira wano ng'avudde mu nsi ndala ng'avuga traka ne bamukebera alina okuba nga mpozi alina certificate eraga mulwadde oba mufu oba mulamu ate bw'oba oli mulwadde balina kuzzaayo mu nsi owawalalalala ab'eddwaliro ly'obutabika abantu gye batwalibwa nga bafunye obuzibu ku bwongo balajanye ne baga nti ate abantu beeyongedde kaakati kubanga abalwadde abatwalibwayo kati baweze embeera eno ey'omuggalo gye tuliko abantu bongedde ofuna ebikyamu ku mutwe eddwaliro lyali libeeramu abalina okubaamu abalwadde 5 kati limbuliri mu 9 alino waliwo embwa ze batraininze eri mbungereza era bagamba bagenda zitunda buwanana mu nsi endala zino embwa nga zo ziwunyiriza balina kano akawuka mpozi pandemic egenda maaso ya covid-19 zijja ne zikuwunyako ne zimanyamu nti nono omulwadde n'ekibuuzo kiri nti ate zo wezikwatibwa wawalalalala ensonga y'ennyanja okubooga giriranye era ng'emazzi tegannatuuka wooliwulira gavumenti kyegambye bagambye bagenda kupima perimita zaayo basobole okuba nga bateekawo ebikondo bino bwe bikutwaliramu wadde ng'amazzi tegannabakutuukako bagenda kujjawo ebyabamemba of palamenti okuba munnaye bafunawo sente obutitimbi obutategerekeka covid response unit munnaye komiti enoonya ku sente kulaba nga balwanyisa ekirwadde kino bamemba of palamenti buli omugende musaleko obukadde wakiringa 2 kimala okusinga okulumba ffe abakozi wawalalalala ubyogereko ebisanga wano mubisanga wano tukasanzeyo mugenda bange yesebo kinaye sente zitandise okubanga zogeza abako oluvannyuma lw'okubanga munange abantu boogera ebigambo ebiyitinganamu mpolampola ye ababaka kati nga bazzaayo nnyo simanyi waliwo sente ze baafunye twadde tukyaliko olwatandika okuyisinganya ababaka b'NRM waliwo obukaddana bwe baafunye olugambo luli omu olutambulatambula naye nga ababaka ab'enjawulo aba NRM bazizzaayo nnyo obukadde 2 kyokka balina one in common nti bonna bwetaanetaana ate mupya akati omanyi kiroke bweba NRM yewadde abaka baayo obukaddaana ekyo kibiina kyo kibiina kali NRM kitegeeza ekwata obukaddaana neewa buli MP nga wa NRM kati gwe ne bagamba 2 gazeeyo bawagakozesa oba gomanyi nefe tugawadde nga mmwe bamemba of parliament era babadde batanazzayo bonna twalabye nga bazzaayo kaakati obuli 2 obulala bukozi constituency olabe oba osobola oba gomanyi kati ate bannamawulire abagasakira mu parliament buli one bamuwa ekyoja mubiri kati ate byayisewo mubunire kati ani abalyamu olukwe babawadde ntono
abamawulire obusente butini ogambye ndiyo zimpereza ningamba naye mukulu bami bwoba muzizingazi aziweka bwoba muzizingazi omulangira kakati atenze waliwo yali adampa ataano ku lwomukaaga mutira mukama wange mbadde nkuddukiddeo nemugamba sisaba buyambi kyuse njogera yatewandiika teeka mu buwandiike omuzizi omutuufu onsindikire 10 luli nga bakyatemako ezisindika nenkuweereza omwenda 9 nga batemyeko 10 olusindika nga nzikuddize n'amagezi ategeere omusiru asiwanye ddala